abalungi abeekuumira ku Senga Faith 256 mbaaniriza nti nate olunaku olwaleero kansuubire muli bulungi yonna gye musinziire okubeera nga mundaba oba nga mumpuliriza. Kakati olunaku olwaleero njagala kwogerako naawe omwami ali eyo. Ekituufu kiri nti buli bw'onaamala ebbanga nga towuliriza mukyalawo togenda kumutuusa ku ntikko. Waliwo kintu kimu kye mulema okutegeera. Si kuba nti tolina maanyi ga kisajja, si kuba nti tozinamala kumala ssaawa nnamba, si lwakuba nti munnange nze sirina mukira munene mbu kyekikugaanya okutuusa omukazi ku ntikko, oba kyekikugaanya okubeera ng'osobola ozina omukazi n'omuleka ng'akutenda. Omukazi osobola okumuzina n'asigala ng'akuprayizinga, n'asigala ng'akuloboozaako, nga n'omukira gw'olina gulinga kagalo. Kasita kaba nga si kannaswi. Bannange naswe eba nti ngamba inchi 3 kudda waggulu osobola okuzina omukazi n'anyumirwa. Muyige okuwuliriza bakyala bammwe. Abakyala abamu bali vabo nti asobola okucommunicatinga verbally n'ayogera, kate ne wabeerawo abakyala nga bo bambi tasobola kwogera, ng'olina kusoma mubiri gwe, kinandiisa okusoma body language, expressions ze, which means ngenda beera attentive mu kuzina omukyala ono. Bw'oba ozina omukazi pay attention ku bintu byakola. Kyova olaba baba ffera n'asikina wakamukwatako n'atandika okusikina nga ne byasikina tebiriiyo. Kubanga naawe kennyini ne bwakusikinira ebyekiralu era ogenda kukkiriza. Ne bwasikina ebyekiyaaye era ogenda bikkiriza. Toyawula bya ddala na bitali bya ddala. Kubanga you don't even pay attention. Tosobola kuzina mmana n'osammuza omukazi. Ekyo kyo nkyekakasa nga you do not pay attention ku mbeera ye. It is barely impossible. Tosobola. Osobola okukola ekintu ekyo singa omukyalo ono mba mu kikolwa ky'omukwano oli willing okubeera nga olaba ekimukolera. You pay attention to her body language. Omusimba omukira wano yeeyisa atya. Ebintu bino ntera obyogerako nga tuli ku live streams zange. Abantu ababeera ku live stream ntera okwogera ku bintu bino. Ne mbagamba si saizi ya mukira nti yeetuusa omukazi ku ntikko. Si kubeera nti munnange gwe wakula wabala. Ate era n'obukodyo osobola okubeera nabo naye bw'oba olaakinga kano akamu bwe kati biri byonna gw'ogenda kuba ku bibyo. Kale kati nze nkimanyi emma n'ogizina mu bisenge n'oaiminga n'okona kabojjambolo n'ojja n'oyita wano kawompoka emmana n'okyusa ekiwato ng'onyoola mpolampola. Ebyo byonna mbimanyi. Omukazi omuwaanako, omukazi osikinako, kale obwo bwonna bukodo. Kale obwo bwonna bukodyo era obumanyi. Naye bw'oba nga kyozina tofaayo kumanya ye anyumirwa, ali ku respondinga positively oba negatively, oba just nze ngenda bugenzi kapaalo. Kitegeeza obeera ng'ayiwa ensaano oba ku mazzi. Gwe in fact si kuyiwa nsaano ku mazzi, you are satisfying yourself. Gwe nga gwe oli kwekkusa. Naye ate nze tofuddeyo oba ndi kukkuta kubanga gwe oli kukola kikunyumira. Tofuddeyo oba nze kinnyumira oba tekinnyumira. Buli bw'ogenda mu nsonga z'okwezina ofubanga nnyo okulaba nti omukyala gw'ozina opayinga attention ku kyakola. Buli gye nkoma okumuwa akadde ne muwuliriza ne mulaba kigenda kumpa enzina. Mbere ng'emmana ngizina ebitegeerekeka, ngenda njiga ngenda ntegeera kubanga abakazi banjawulo. Olinza okuba bakuyita kabaka wa kuzina mmana nga gwe okwata ku mukazi kyekyo. Naye ate n'osangayo oli ng'ate ye ebintu abyagala ngeri ndala. Nga ebintu engeri gy'abyagalamu si eyo. Kati ogenda okulaba nga tareactinga n'ogamba kankyuse. Era abasajja abamanyi okuzina emmana akyusa n'avaako wano n'addako eno n'avaako eno n'addako eri. Kati olaba oli ajja n'akubuuza ekibuuzo n'agamba Senga Faith nsobola ntya okuzina omukazi ne mmutuusa ku ntikko? Okitegeera. Nsobola ntya okuzina omukazi ne mmutuusa ku ntikko? Nze actually kye nandibadde nkugamba kyandibadde kintu kimu kupayinga attention ku mukazi wo. N'ekirala yiga okubuuza. Yiga okubuuza omukazi ng'omuzina. Toassuminga, tolobooza, tondobooleza. Tolowooza nti kyonkola kyekyo kye nnina okubeera nga nfiiringa. Alina okuba nga agufiiringa kubanga ogwange munene. Niyinza okuba enfiiringa gye ngufiiringa gunnuma, sigufiiringa mu ngeri nnungi. Alina okuba nga anyumirwa kubanga nze ndi mukugu mu kyenkola. Eyo nsobi gwe bw'oassuminga oba bw'ondobooleza nti nina okuba nga nnyumirwa, then oli kukola nsobi. Kubanga amazima nsobola okubeera nga siri mu kunyumirwa, nsobola okubeera nga siri kufiiringa, nsobola okubeera nga totally sirina kyempulira. Kati gwe buvunaanyizibwa bwo okubeera
Era nsobye eno abasajja abasinga mugikola nnyo ey'okulowooza nti omukyala by'oli omukola abifiiringa oba abinyumirwa. Awo kitegeeza by'ozina tebiriiyo. So n'ekirala muyige okwogera n'abakyala. Omukyala mubuuze ky'ayagala. Mbuuzaako. Nga tuli mu kwezina, ombuuze hani, wano we ngutadde wamala, baby, ng'ate bw'ompaana, bannaye nga nammwe mwagala tubasikinire, naffe bwe twagala otuwaane, omukazi gy'okoma omuwaana emmana erinza okufukumula amazzi, obwagazi gye bukoma, ate obwagazi gye bukoma okweyongera n'okutuuka ku ntikko. Gye nkoma okufuna obwagazi obwo obuyitiridde, gye nkoma okubeera nga ngenda okutuuka ku ntikko mangu. Naye gye nkoma okuba nga sirina bwagazi oba nga sifiiringa, sigenda tuuka ku ntikko ate kati ngenda bba ntuukayo nga ndagawa. Nga ndi awo just ndisitagana nti ompuuba kale biwooma naye biri awo bwe bityo ng'olumala ng'osammula ng'ondekaawo mu bbanga. Ne oba omukazi toyogedde naye ng'omuzina nga kale ekyo nakyo kirina kubeera part of it nti muwaana ne mubuuza agamba how siri comfortable baby vaawo tugandeko omukano ka style darling okitegeera. Naye nninza okuba nga ekyo nade kigenda kukola. Ne ngamba nze kaakati omwagalwa wange kyengenda okubeera nga nkola nga ndi naye kankyuseemukko n'ogamba kamuzineko ka style kano oba omukira kanguteeka eno. Waliwo ne mmana z'olaba nga omukira osobola oguyingiza nga emmana nnyimpi nga buli gy'okoma okkoona ta omulumya kati ng'olina okwebeereramu. Kati gwe bw'omuzina ng'omugenda kapaalo bupaalo kubanga omanyi nguyingizayo gonna mbu kye kigenda omumazisa ate ogenda kwesanga ng'obadde olina kuzina mpola mpola n'okoonaawo ku kawompo k'emmana ng'ate ye ke kajja omukolera. Buli mukyala alina ewamusanyusa, waliwo oli nga ye ayagala musino ne bwe tuba tetuli mu kwezina mufune ng'akadde. Kino ekintu nkigamba nnyo abaagalana nti ofunangayo akadde n'otuulawo n'omwagalwawo n'omubuuza ky'ayagala mu kwezina. N'omubuuza how does she feel about ensonga zammwe, how do you feel about our sexual life. Mu Luganda nkyogere nti abebi wange omulungi kiwangi nina bye situusa muki hani mu nsonga zaffe ez'ekitanda otya amanyi ngenda nembeeraawo nempulira obanga munnange atakukusa nempulira nga nandikoze ekisinga ku ekyo naye simanyi biki bikkolera, simanyi biki by'oyagala. Olina w'oyagala nkyuseemu, olina w'oyagala nkwatemu, olina kw'oyagala nkole. In a very calm way, mu ddoboozi ekkakkamu, omukyala ajja kweyabiza agambe mwami wange munnange nno ebintu obikola bulungi naye kuba kati ennyumirwa nnyo bw'oba onzina n'onkwata ku musina n'ompeeweeta bw'oti oba nze ondaba mwami wange feeling ziri ku bbeere n'olikwata ennywanto n'oginyiga bw'oti nse byompeeweeta obweweesa amabeere tebinkolera njagala oginyige bw'otyo bw'ogenda otegeera ekyokukolera omukyala wo. Nga tuli awo twogera just muli awo muli mu kasubi wammwe muli mu ntebe muli mu biseera byammwe eby'eddembe gwe n'omwagalwawo mutuddeko awo ne munyumyamuko ku mboozi eri free nga si nti olinga mu interrogating, in fact muli free naye akubuuze naawe omubuuze. So normalize these things. Biri nnomo tebirina buzibu tebirina yadde obuzibu era si bya baseegu mubeera bulungi. Mweraba temujjanga okwo mbaagala nnyo abankumira takumira mbeera. Yeah.